omujuliza omulungi ampuliriza nenkwebaza nti webali nnyo webalire ddala okutuuka ku ssaawa eno nga tukyali ffembi kukulisayo mu wiikendi kukulisayo mu byonna bye wayiseemu abakyali mu kwesika ebitogi n'okulaba nti babateeka ku nkalala z'abo abanaafuna ensimbi mwanattu ensimbi efuusa akasimbi sayidi eyo bantu batuuse n'okwekalakaasa balabe nga bateekebwako ku nkalala jo nadde ndya wali omunywanyi yankubidde nga nti eno akuwandiika akusaba nti ojja muwaayo emitwalo 3 ku ezo z'onoofuna n'omulala naŋŋamba ena nange nagezezzaako okulindalinda awo naye nze saalabya mpandiika kyokka era mpaawo kitakya gwe kyoba olina okukola kwe kusigala nga weekuumye obulwadde buno buleme kukwata kubanga okufuna ssente emitwalo 10 bw'onoobeera wakati mu kwereega olabe nti n'okwekalakasa nga okuyingiddemu munywanyi ojja genda okulaba nti ate ssente ezijjanjaba nnyingi kati appaawo kye tukomye kye tukoze kwekuuma n'okuumira ewaka obeere awo tewabaawo wadde akukwatako nga tewasuze wamu mu nju emu naye kale nebyo byebyo nze Samula John Paul Magembe program World Report ga Lubindizo olwaleero ensonga zijjudde yagadde okutegeeza nti omutukuvu paapa ssebo yeekubye ku matu olunaku lwajjo baamututte mu ddwaliro eyo okumulongoosa nga biwala ttaka naye waakiri we twogerera bino abakulu balaze nti akubye ku matu baamulongoosezza 9 guno ne guba omulundi gwe ogwokubiri mu kulongoosebwa ebintu ebifaanana nga bwe bityo nja kukubuulira emboozi eno okugaye nti we twogerera bino paapa okuviira ddala mu myaka gye egy'ekivubuka ayina eppugwe 1.5 kitegeeza nti dino eryokubiri ery'omukono ogwa ddyo omuntu abeera n'amawuggwe 2 gamuyambako okussa amawuggwe ze lungs eziyamba omuntu okussa wakati we yavubukira eppugwe eryo erya kono erya ddyo ery'omukono ogwa ddyo lyafunako obukosefu lyafuna obulwadde obwalikwata ate nga mu biseera ebyo tewaaliwo okugamba nti eddagala erijjanjaba naga nti katulisaleko ekyo nakyo kiggwe ne balisala kakati yayingidde mu theatre bamulongoose 9 nja kukubuulira emboozi eyo ate naawe oyongere okugimanya otegeere bba abazungu bwe baatusinga edda nti ne bwalwala tayinza kuddaawo kwekkirirannya naga nti boogererawo nti yagenze ku ddwaliro okulongoosebwa kino naye bw'otunuulira abakulu nga ye yabaddaani mukulu we Nigeria Muhammad Buhari naku zino zonna beebuuza bannansi nti naye mukulu ye yalwala ki twogera bino ali mu nsi ya Bungereza yagenda kujjanjabwa naye tewali kimanyiddwa ku bulwadde bwe emyaka gyonna gy'abeeredde ku bisanja 2 tewali kimanyiddwa ku bulwadde bwe walaba omusajja omukulu Magufuli we yafiira ngera bakaayana ne bakwata n'abantu nti ayogera nti mulwadde yajja kutulaba tubendegera akatufaamu naye abazungu bo bino byangu kale tujja kuyitirawo nnyawo tulabe ensonga nga bwe zinaba omulungi ampuliriza katusookere mu nsi wali mbadde nkuyisaawo buyisi naye njagala tugende mu nsi ey'e Zambia nkugaye nti okweteekateeka okw'okuziika omwagalwa w'abangi Dr. Kenneth Kawunda myaka 97 kuli mu jjiya nnene ebula olunaku lumu leero simu leero ziri 5 kya 6 agenda kuziikibwa nga ennaku z'omwezi 7 ennaku z'omwezi zigenda kubeera 7 omwagalwa w'abangi Dr. Kenneth Kawunda yeebakira eringi abikweko ettonotono kubanga yafa mu mwezi ogwaggwa gwali ogwa Ssebaaseka ennaku z'omwezi 17 naaba nga zino zonna ennaku zibadde za kuteekateeka kulaba butya bw'anaaziikibwa ng'abantu be tewali asigaddemu wadde akaga nti bannange ffe tetwamulabye ensi ey'e Zambia erimu amasaza angayita amasaza lujjo kitegeera ti erimu amasaza agawerera ddala 10 naye waakiri okuva mu nnaku ezo lwe yafiira okutuuka olwaleero tewali muntu ayinza kulowooza nti neyeekwasa nti tamulabyeko bonna bamulabye ne bamuggwa ennyalwe era kakati bye banyumya byakugaa nti Mukama muwe ekiwummulo eky'emirembe musajja waffe omwagalwa w'abangi mulamuze kisa byakoze abikozi birungi bye yakola bimweyimirire nga ddala biwerawo kubanga yakunyumiza waliwo abakulu mu nsi ezimu nga mazima ddala bwe baafa oba bwe bafa abantu baga nti bannanga oyo tadda n'ayita ne wano yakugeraageranya kubanga muzeeyi Milton Obote
teyali nnyo munywanyi wa Kenneth Kaunda ono. Baali banywanyi fanfe era bw'ogenda okutunuulira n'emyaka beesingako mitono ddala. Emyaka beesingako mitono bw'obalaabalamu wano kubanga otunula wano Obote olwaleero luno singa abaddewo yandibadde alina emyaka 96. Obote oyo gw'olaba naye yafa, yali mukulembeze wa Uganda. Omu kubaatabakanira obwetwaze mu nsi eya Uganda. Kyokka kakati ate nga ne Kenneth Kaunda ono ow'emyaka olwaleero 97. Obote yazaalibwa 1925. Kenneth Kaunda n'azaalibwa mu 1924. Kitegeeza nti amusinga omwaka mulamba, naye ye yafa dda myaka giyiseewo nga giijo 2010. Kakati ono ngenda kukugamba gye nnaalaga mu maaso awo nti kiraabu mwe baali yali abantu nga 3 oba 4. Kiraabu ya Nyerere, mwalimu Nyerere, mwalimu Mobutu Seseko ow'ensi y'e Congo, mulimu Obote wa wano, mulimu ne Kenneth Kaunda. Kati naye wetwogerera naye mugenzi yabadde asigaddewo mu gye baayitanga Mulungushe. Kiraabu y'abasajja abo 4 baddira akakundi kaabwe akabannakyemalira ne bakateekawo mu mbeera eno, naye abadde asigaddewo afudde. Mbadde nkutegeeza nti mu bitundu byonna omugenzi Kaunda gy'ayisiddwa n'okutuuka olunaku lw'Olwokutaano alyoka ateekebwe mu Zambia National Heroes Stadium, kibangiriza omukolebwa emyoleso egy'ebyobulimi mu nsi ey'e Zambia. Mwana wattu abantu bayozezza ku munyi, mwana wattu abantu bakaabye, neyo yonna gye bayitidde abantu nga batulukusa amaziga, era bwe bamaze ensonga ne bagituusa weetuukira. Kakati eno yo mu Zambia National Heroes Stadium yo waabaddewo abagenyi balondemu era olw'ensonga za COVID-19. Ekituufu kiri nti emu ku nsi kati ezirimu obulwadde buno ennyo ensi ey'e Zambia eyo, era gye buvuddeko emabega katono balina engeri gye baali baagala ogiteeka ku muggalo ne batuuka n'okugamba nti wadde okulonda kuliyo mu August omwaka guno, mwaka nnyo ono ajja olwaleero ennaku z'omwezi ziri 5, naye mu muwakanya ennaku z'omwezi 12 bagenda mu kulonda. Kakati bwe banaaba bali mu kulonda basazeewo nti tebalabayo n'omu akuba kampeyini. Ekyo nno kyabadde kya byabufuzi ekyalese ab'oludda oluvuganya nga baga nti bannange temufaanana nga bwe gwali e Uganda. Baga nti temukuba ate nga baabakulembeza abali mu kibiina bo balina engeri gye batambulamu, bo ne batabagaana. Neno mu Zambia kyabaddeyo, era kati ekimu ku bisigadde beebuuza abantu ba bulijjo. Kakati bwe tubanga ddala baatugaana nti teri kulonda, tebe kuba kampeyini, si kulonda kwa 12, naye ekiwerekera okulonda ziba kampeyini bukola kakuyege. Kakati ng'omukulu basobodde omutambuza awo wote wabaddeewo kuvaako obulwadde obwa COVID-19 okwongerwa okwefunza ensi eno ey'e Zambia, tewabaawo ekirala, naye ebibi bikirana. Kakati bagenza okulaba nga kiri wadde kyandibaddewo, naye nga ate ne Kaunda ono ku ebyo bye yakola agwanidde okuba nga alina okutambuzibwa. Kale birika babisibe ku bbali nti kirika tukiteeke ku bbali tutambule nnyo na kino ekyetaagisa. Kaunda abadde yeetaaga okutambuza wonna mu nsi tumulabe, tumwote buliro. Kakati gundi ezo 10 bwe bamugjeeyo ku Lwokutaano luno lwa wiikendi eno gye tumazeeko ne bamuleeta. Bamuleesa abakulu babadde bangi okuva ebule n'ebweya. Badde ndaba abakulu okuva e China babaddewo era ne bakungubagira wamu n'Abazambia. Kaga nti omusajja ono ye yaviirako China okuba nti yeesenza oba ng'efuna obutuulo munda mu nsi ey'e Zambia. Aviirako okulima oba okukola enguudo z'eggali y'omukka zimu nga zitambulira ddala mu bitundu ebyo by'omu South Africa ne biva Zambia ne bigendako ne mu nsi ey'e South Africa n'ensi ezeetooloddewo awo. Kwegamba China emu ku banywanyi baayo mu Africa wano ye Zambia, naye ng'ensibuko
eva ku mukulu Kawunda ono agenda okugalamizibwa olunaku olw'okwosa enkya. Kakati oyo yabaddeyo. Abakulembeze okuva mu South Africa Cyril Ramaphosa yabaddeyo era n'anyumya obuvo n'obudde obw'enkolagana wakati w'ensi eya South Africa n'ensi eya Zambia, kubanga ekituufu kiri nti Zambia ye yasooka South Africa okufuna obwetwaze mwaka gwa 1964, naye nga eyagitembeeta n'okuyiwawo omubiri yali Kawunda ono. Kati Kawunda bw'amala okufuna obwetwaze mu nsi ey'e Zambia, abasajja aba South Africa eno izo ensi za muliraano ne basigala nga bo batuntuzibwa okukira ebyokuttale gavumenti y'abali abasajja aba apartheid basigala nga bagituntuza, n'ensi endala ezeetooloddawo zi Mozambique, zi Namibia, South Africa nkugambye, zi Angola ne zisigala nga zo zikaabira mu lwayaba kubanga tebaayinawo bwetwaze bwetengeredde. Kawunda naga nti naye kino kisoboka kitya? Tusoboka okubanga ffe twefuze tuli ku kazinga kaffe, bannaffe bano nga bakyatuntuzibwa, nga bo bannaffe bakyali mu mbeera efaanana bw'etyo, bakyagenda mu maaso n'okubanga bafuga olutunaakolagana nabo tutya nga tebe bafiirika bannaffe. Sajja n'akuba n'ateekawo ekikono, n'ateekayo ekikono, n'ateekayo ekikono okakananga n'aba South Africa mu mwaka gwa ejjaddirira awo mu gy'ekyenda ne babanga nabo baafuna obwetwaze. Mozambique nabo ne beetongola mu ngeri zaabwe, Angola nayo neekola bwetyo, ne Namibia. Kakati ate era n'abanga ne bana banne abali eno nabo tabasuuliridde era nga basigadde bawuliziganya okulaba nti balafubana okulaba nti Africa yonna efuna obwetwaze okutwaliza awamu. Ffe twali twafuna dda 62, bo baafuna mu 64, kubwesooka si kwe kubulya, naye waakiri yalwana okulaba nti kakati President we South Africa bwe yabadde annyonnyola n'aga nti ekituufu kiri nti Zambia yafuuka empuku y'okwekwekamu ng'abasajja abazungu batutwalaganya. Abasajja abazulu, abasajja mu South Africa awo bwe baddukanga n'omusajja ono eyali president eyasaliddwa emyezi 15 wadde yagugubye eyo naye yeekwekayo, manyi naye yali mulwanyi. Yali mulwanyi omuddugavu yagezaako kulwanyisa gavumenti ya apartheid ey'abazungu, agezaako girwanyisa eyo naye yeekwekayokko. Naye kakati ono bwe yadde anyumya aga nange omusajja ono tetulina ne kye tuyinza kumusasula. South Africa gy'olaba olwaleero weewaawo esinga Zambia obugagga nnyo, naye South Africa ey'olwaleero eyina akakwate kanene nnyo ku musajja mukulu Kawunda ono. Tuli kye tuli lwakubeera ye, tetulina kye tuyinza kumusasula, wabula kiri kyenkugaye nti ne batandika basabe Mukama amulamuze ekisa. World Report tubadde oba tukyali mu nsi ey'e Zambia gye balagidde omukwano omuyitirivu ogw'ekimmemmette okulaga obwagazi n'okusiima eri omukulu Kawunda. Yafudde ku myaka 97, ye yekka abadde akyaliwo ng'omulamu abo abalwanirira obwetwaze mu kitundu kino ekya Africa. Julius Nyerere abo bagenda dda, Milton Obote, Kenneth Kawunda, Mobutu Sese Seko, Sajja ono ow'eggana Kwame Nkrumah n'abalala abalinganga bwe bati. Ono yabadde akyasigaddewo naye waakiri tebaamulyazaamaanyiza ne bamulaga nti agendenga bwe yakola. Musajja ono ebyasinze omwogerwako mbadde nkubuulira aboogezi bye bayogedde, China njikubuulidde, South Africa nenjikubuulira, kyokka yasinze okwogera ebyakuta abantu omugamba yabadde president w'ensi ey'e Kenya, ono ye Uhuru Kenyatta, kubanga kitaawe yali fanfe w'omusajja ono Kenneth Kawunda. Omusajja Kenyatta, Jomo Kenyatta, taata wa Uhuru Kenyatta, yeno yali abasingira ddala obukulu kubanga bukuzaalibwa yazaalibwa 1897 awo omusajja oyo Jomo Kenyatta mu myaka. Kakati ate nga bw'otunuulira bano mbadde ngezaako naye waakiri era baatuuka ne bakwatagana
mbadde nkugamba nti Obote wa 25 Kenneth Kaunda wa 24 ani ono Nyerere Julius Nyerere wa 22 ate kati oyo omutwe waabwe Jomo Kenyatta n'abanga abakirira ddala yali yazaalibwa 1897 Kwame Nkrumah yazaalibwa mu 1909 olabye abasajja gye baba naye waakiri ne bakola akabondo k'abasajja abaddugavu kakati ye Uhuru Kenyatta ke yasinze okusimbako ennyesira kwe kubeera nti ono yakuba banna akavulu tekitera kulabika mu Afirika nti omusajja yatembeeta ensi n'agyetikka ku mutwe naga nti kakati yeetwala ensi eno mu 1964 egenda okufuna obwetwaze Kenneth Kaunda yali prime minister saba minister ow'ensi ey'e Zambia kakati awo yeefuulira zwi n'akuba sama n'afuuka president bw'afuuka president n'abawalula n'emyaka siga nti yabawalula 2-3 okuva 64 okutuuka ddala mu 91 banno oba obawaludde naye bwe bamala okukamukuba Frederick Kiruba teyakaŋŋantirira kugamba nti bannanga mutwala entebe yadde okuddamu kugamba nti amuyeekere teyabikola kakati bino byonna Uhuru Kenyatta bye yagasegase naga nti mu Afirika tekitera kulabika kubanga abakulembeze bangi bw'amanya nti ensi ye yagireeta ensi ayina kye yagikolera aba ayagala kubafiirako bufiizi kubanga nsi ye okitegedde ekirowoozo kyali kike naye waakiri bwe wajja wamuvuganya yakkiriza era n'atuula mirembe ne waafiiridde ne bw'ova olabanga bamwagala nnyo bakira bawuuba obutambaala obweru kubanga ke kaali akabonero ke ak'enkukunala akalaga emirembe yawuubanga buwuubi ati akatambaala akeeru bonna ne bamanya nti omukulembeze atuwadde emirembe kakati ate era mwattu bw'ogenda okwefaananyiriza 25 mu Okitoba wa 25 Obote agenda afa olw'okuba nti yali akoze ebyambyone obusa byakola ewaabwe nga yaleka abikoze wano mu Uganda seba Bannayuganda baakalala bakomyawo Obote ku kisaawe Entebbe ne bagamba nti Obote bamuziika akokolo naye tebageza ne bamuyisa ebulemeezi kubanga bw'oba ogenda sayidi eyo akokolo wandiyitidde ebulemeezi n'okkirira mpaka ab'ebulemeezi bagamba tageza n'ayitayo naye batunuulizi b'ensonga nabo bakitunuulira mu ngeri ey'enjawulo ne baga nti naye ddala baali beebulemeezi bokka oba n'abakulembeze abaaliwo omulundi ogwo baalina engeri gye baali bamutunuuliramu ekyamuli kubanga musajja yafiira era Zambia eyo gye yafiira mu buwaŋŋanguso kuva lwe yali adduse naye nga baali tebazigatta n'abakulembeze abaaliwo mu mwaka ogwa 2025 tolabe leero nga ekibiina kye ekya UPC kiteetera ne gavumenti eri mu buyinza bassa kimu naye waakiri Obote we yafiira baali tebakwatagana era wadde nga gavumenti ye yali yeefunzizza ensonga ezo ez'okuzza Obote n'okumutwala okumuziika okwaboobwe akokolo naye baali tebakwatagana bulungi olw'ebyo bye yaleka akoze kugamba byokola olwaleero ate oba oliawo byeriviiringa gy'olijja naye ekikulu mu kyo nti Kaunda yaawo tabirabyeko ebyo tewali amuziyiza kuga nti eno tajjaayo era ekyasinga okwewuunyisa mwe baanamu abato abali eyo kati abakulu nga nze mwe kino mukimanyi Obote bwe bamala okuga nti omulambo gwe baguleese n'okugutwala baganye guyite mu Luweero ne baguyisa eno ejjinja aguyisa eyo ne bagutwala omusika w'Obote bamuteerako wankulukuka awo yali maguja mbwa aboggola ne bamusumika obukyayi abantu awo we batuuka mu kukyawa abantu naye waakiri bino byonna Kaunda tabira byagenda nno okuziikibwa olunaku olw'okwosa enkya mwezi genda kubeera 7 aziikibwe kyokka nga waakiri ku myaka 97 afudde akyaweebwa ekitiibwa olw'ebyo bye yakola nga bikyamuweesa ekitiibwa ne Julius Kambarage Nyerere era naye nakugamba nti kati bamutembeeta kufuuka mutuukirivu ffe tetufunye ku mukisa gulaba bifaanana bwe biti abalungi abaagalwa mwebala okuwuliriza abasajja Kabaka awangaale.